Dr. mu kukkiriza kwa Parliament yamukkiriza nti kakati ke kaseera osindika amagye mu ggwanga lya Ukraine mu kitundu eky'obuvanjuba ewali Donetsk ne Luhansk oluvannyuma lw'okuba nti ebitundu bino yabifudde amawanga ageetengeredde People's Republic of Donetsk ne People's Republic of Luhansk. Kiringa eggwanga erya Kenya bwe linajja ne ligamba nti Busia ne Mbalaba ku saidi ya Uganda tugafudde amawanga ageetengeredde kakati ke kaseera akaliwo naye amawanga ag'enjawulo. Germany yegasse ku ggwanga erya Bungereza eryasookedde ddala, eggwanga erya America nayo lyayo yegasseeko okubanga gasse envumbo ku ggwanga erya Russia omuli ebyenfuna byabwe. Germany waliwo omudumo ogwa gas ogubadde guli mu kuteekebwateekebwa nga gutunuulira nti gugenda kuyamba ebitundu 40 buli 100 ku ggwanga erya Russia okubanga litambuza gas eyambisibwa mu ggwanga eryo baguyimiriza era nga kigambibwa nti kino obaoliawo bakikoze okwongera okusaakaza ku ggwanga eryo erya Russia. President waayo yasindisa amagye Donetsk ne Luhansk nga yagamba nti ekigatwasizaayo kwe kubanga bakuuma emirembe mu kitundu ekyo era bino ebitundu kyenkana abitwalanga byayinako obuyinza. Olunaku lw'eggulo President w'eggwanga erya America yabadde ayogera Joe Biden naye ebigambo ebikyaganya okubanga byatuka. Amazima gali nti America newankubadde ng'eryanyi libadde likisuubirwamu libadde ddene okugiraba ng'eyungula ebyokulwanyisa nga Russia kyekoze kubanga abasajja bazinzeeko amawanga ag'enjawulo okuba nti bateekayo abalwanyi baabwe mu ggwanga erya Ukraine ku nsalo balinako abajaasi 19,000 mu kitundu ekya Donetsk ne Luhansk balinayo abajaasi abali mu 3,000 n'ebitundu ebirala obaoliawo ebyetooloddewo nga bagamba nti busaawa yonna bagenda kubanga bakola ekisoboka wabula ntunuulidde nga n'ekibiina omukago gw'amawanga aga Bulaaya European Union guvuddeyo ne gugamba nti kakati abaka ba Parliament abayisizza oba abakkiriza President Putin okubanga asindika amagye mu ggwanga erya Ukraine be bagenda okubanga bassaako envumbo ebyobugagga bye balina mu mawanga aga Bulaaya bigenda kubanga biteekebwako envumbo n'okubalemesa okubanga baddamu okukolagana n'abantu bonna oba ne kampuni zonna eziri mu mawanga ago aga European Union aga Bulaaya. Mbadde ndaba President w'eggwanga erya America Joe Biden mu kwogera kwe n'agamba nti kyatunuulidde kwe kuba nti ke kaseera okwongera okukaliga eggwanga erya Russia. Putin okutuusa nga agonze Bungereza naye yennyini etadde nate ku banka za Russia zibadde 5 ne bannabyabufuzi ba businessmen ab'enjawulo ab'amaanyi mu ggwanga erya Russia 3 nga bagamba nti ebyobugagga bye balinayo bagenda kusooka babiseeko envumbo singa kinayalema bajja kubanga babawa bibowe. Mu kaseera kano Russia eyimiriza abantu baayo n'amakampuni America eyimiriza abantu baayo n'amakampuni gaayo gonna okuba nti tegaddamu kukolagana na muntu yenna oba na kitongole kyonna wadde okukolera mu bitundu biri Russia byasindisemu abalwanyi okuli Luhansk ne Donetsk nga n'amawanga ag'enjawulo gatumye abantu baago nti bandibadde bagezi ne bavayo nga bukyali kubanga tebajja kusobola kufuna busobozi bubajjayo singa embeera enaatabuka okuvawo eri ku lwaliro. Yembeera eri mu ggwanga erya Ukraine, yembeera eri mu ggwanga erya Russia naye nga tewali amanyikiddako. Amawanga agamu gakyefudde kyesirikidde. Eggwanga erya China terinavaayo kubaako kyeryogera kyonna. Bufalansa yavuddeyo, Bufalansa kyetunuulira teyagala lutalo era ku sanctions ez'enjawulo wadde nga European Union yavuddeyo nga ne Bufalansa mwegwa naye Emmanuel Macron ng'omuntu anavaayo olw'ensonga nti ye kennyini mwana muto ku Vladimir Putin amutya n'omutya era mu mbeera yabaddewo yasoose okumukubira essimu okumalira essaawa zaabadde 3 ng'amugamba nti musobola okutula ne President w'eggwanga erya America ne muteesa. Olwamugambye nti nsobola n'akubira President Joe Biden ow'eggwanga erya America n'amugamba nti mbadde ne mukulu munnaffe n'agamba nti musobola okutula ne muteesa. Kakati kitegeeza nti Bufalansa yinza obutayingira mu lutalo luno. Situmanyi oba Bungereza ng'ogyeko sanctions esobola okusitula amagye gayo okulumba eggwanga erya Russia. Simanyi oba ggwanga eringa America ekirimu yokka. China kwagala butayagala ekyo ekimanyi eri ku saidi ya Russia. Tewali amanyi kigenda kubanga kiddako. Bangi babadde bagamba simatalo okusa tuyinza okumulaba nga atandikidde wano nze naawe kubanga amawanga agasinga simeteefuteefu kulwana. America eyinza okubanga sineteefuteefu kulwana naddala nga tulina muna Democrat Joe Biden alabika okubanga akooye, alabika okubanga n'abantu batambula nayo balinga abakooye entalo nga bakava mu lutalo lw'eggwanga erya Afghanistan lwe basaasaanyizaamu obutitimbe bw'ensimbi ne mutavaamu kalungi. Kati oyinza obutabasuubira kuddamu kubanga balumba olutalo olulala ate nga n'amawanga gali obaolyawo. Saidi eyagala okuba America bo beeteefuteefu. Russia ne bw'ogigamba nti etandika enki etandika, China ne bw'ogigamba etandika etandika, North Korea katwewungu naye esobola okuvaayo naye n'okola ekintu kyekimu. Kakati mu kaseera kano tulinze kulaba ekigenda okubanga kiddako mu mawanga ago ag'enjawulo. Olunaku olwaliro bingi njagala kubanga tukomawo mu ggwanga erya Uganda.